omukulembeze w'eggwanga Museveni oba ettaka lino gw'olitwala taata jange olitwale mu buntu naye tukooyo tucunya batucunyizza ne batucunya polisi tejja kutuyamba tulina ekyapa kyalyo tukirina bulungi nnyo naye omuntu n'ava erimbwa ettaka lirye se tetumumanyi namumanya ku katundu atugamba aline mwami Lwanga naye atemyetemye ebintu byaffe byonna abimazeewo wowe banaye ffe tufudde Museveni oba gw'oyagala ettaka lyaffe jangu olitwale tuveeko Museveni tulage ebiwandiiko China yadde n'ekiwandiiko nakimu taata Museveni yafa throat cancer yafa 2012 nga 13 August mbeera Wakiso nabadde ndi awo ku makya nga bankubira olusuku lwa maama be yaleka balutemye ekiro kusaawa 9 muyava eri n'agamba nti atumiddwa nti awo yagulawo atumiddwa okuva mu State House nti yagulawo awo era baagalawo sijja kwogera bingi nnyo naye mbadde nsaba kubuuza President Museveni mu kifo ky'okubeera nga batuyisa mu mbeera etali ya buntu ajja atugambe nti ettaka lino President Museveni alyagala ajja alitwale mu buntu tulimuwe ate ffe atufunire we tuba tugenda kubanga wano tumanyi nti taata teyalinaawo bbanja oba maama teyaleka bbanja oba teyalekawo muntu gwagamba nti abuzizza agamba nti ye atumiddwa nti wano yagulwawo emiliyoni 75 ekazi ekemu n'ekitundu kati yatandikidde ku bitooke maama bye yatulekera n'abitemaatema kati tetumanyi kiddako naye omwami ono yazze ayitibwa Hamza obweddala jjulu tetumanyi gye yava era naye yagenda okututunulira nagamba bano sibamanyi naye nga abantu be yali ayagala mu baali balala nnyo ng'agamba nti yaguzibwa ettaka naye nga ye ayogera nti ava mu State House kyokka kye tusaba myaka 2 tubonyeebonya kuba bakadde baffe bye baatufaako myaka 2 tetutereeranga mwami Museveni pulezidenti waffe owa Uganda kyetusaba kiri ekintu kimu abantu baba aboogera nti bava mu State House tusaba buyambi gwoba ojja wennyini tukwasa ettaka lyoyagala kubanga bo batugamba tibasindikiddwa ggwe era erinnya eryange tibatereza Justin Wanyana Kizito era nze omu ku bateeka mu kkomera ne bansiba nga bagamba criminal trespass wennakulira wennazaalibwa nga bwe batadde nti nze n'ekiraamo kye yakikola bulungi nnyo n'abo abantu abajja nga bagira kibagamba buli abatunze ettaka bw'olaba ne siginicha zaabwe bawandiiko bwe balina siginicha ya maama kweri ku kiraamo kyedda siginicha is fake kubira nti waliwo abaami abagamba bakireminga nti baagula ettaka ku mukadde n'omusika w'omulujja tibagula ekemu ne disimola 3 so nemugamba nti kanzije olwajja nentuuka abaami nabasinkana nenjogera nabo bulungi abaami we twali tuyimiridde ekigambo ekimu kye nababuuza nagamba mubanga mwagula ettaka ku mukadde mundage ensalosalo zammwe newe mwagula ettaka abaami banyiiga bunyiizi ne batandika kuyomba abaali bazze nga bazigiddeko n'omusirikale ng'omusanga ate okubavunaanibwa nti bakola trespass naye ani asobola okukola trespass ku ttaka lye ettaka lino lyabazadde baabwe omukadde ono teyafa bulwadde bwa mutwe omukadde ono yafa bulungi yalwala n'empapula ez'obulwadde weeziri bulungi nnambulukufu omukyalo ono yasobola n'okuleka ekiraamo ng'ettaka aligabye era kuliko n'obuyumba bwe yagabira omwana omu ku bo gwe bayita Firima Nsinda
oba eyambala ebyambalo by'amagye ajja n'ekintu kimu ng'akulembeza nti ye ayina emmundu. Laju Arms ajja n'ebiwandiiko, ajja ne gavumenti, ajja ne poliisi, ajja n'emmundu, okitegeera ng'ategeeza nti ye w'amaanyi. Yaŋŋamba maaso ku maaso n'agamba nti kyekayasimbudde ettaka gy'adifuna n'omulamuzi ajjamuwa ssente. Gavumenti bwebanga yeetaaga ettaka lino nga yasindisibwa bulooka baayo, Mr. President oli waddembe otutegeeza. So kati tulowooza nti baddako kumenya nnyumba. Abantu baagala kudduka mu maka. Ongeza waliwo abaami abajjako wano ne batugamba nti baagula. Waliwo uli yaabwe awo. Fenna okusooka batugamba eka bbiri. Ne tubasitula. Tugamba munneeffe abeerosi tetutunda mataka, abeerosi tetugaba mataka. Jangu mujje tugende. Tubasitula ne tubatwala ewaka. Twasangawo omwami oyo n'omukyala. Omukyala Firima. Tubagamba banne bano bazze nga banoonya muno ettaka lyabwe ngo liri wano. Ko Firima nti nga liri luddawa. Nti nga we liri wano. Ko Firima wano maama ne tubabuuza ani yali babuuza nti maama. Ko Firima n'agamba maama tasobola kutunda kintu ate nga namwe mukyala bulabe. Tasobola kutunda kintu nga takoze eki nga tabuulidde mwana n'omu. Ne tubagamba abeerosi omanyi kyemuba mukola. Kati amazima gaveeyo bwe gati muleete ebipapula. Maama bye yabagulizaako mubireete mubikube ku mmeeza tumanye kiki ekigenda mu maaso. Tuka ku poliisi okuddamu offe okuwulira amawulire tebabakutte babatadde mu kkomera. Kakati ne twebuuza kikyate abantu abagenza okugamba nti bagende balabe ebira nti babakutte bukwasi tibabakutte bali mu kkomera. Ne batugamba nti ebintu bigenze mu kkooti. Kakati ate kino ekyokutema ebitooke simanyi ngeri ki gye kyazze omuntu okukeera ku makya oba okujja ekiro atema ebitooke. Babatuma bipapula naye tebabituleeteranga. Okwebuzabuza naye nabo bandibanga balina kye bakola ki tebamanyi. Ngambi wayajjala kumanya afanda agaba ya